wonna wasizira okuba ate ng'ogobera omukutu guno webale kuba ate ng'otwekumidde kamawulire getandise nago ga mukyala gwe bayita full figure yeekokkola ekibiina kya NRM ng'alina abanene basobodde okuba ate nga osowoddeyo ng'agamba asobodde okuba ate nga bakubye ekikono. Omukyala gwe bayita full figure leero si lwe lusookedde ddala okuba ate ng'agamba nti bamukuba nnyo ekikono asobodde okuba ate ng'ategeeza omusajja ow'ettisaati omukulu gwe bayita Balamu asobodde okuba ate nga bakuba ekikono. Embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula President Museveni okuva twagenda okuba ate nga tulonda abadde akyayi Lwakitula olunaku olwajjo asobodde okuba ate nga asimbudde okuva Lwakitula nasobola okuba ate nga atuuse mu kibuga Kampala akawungeezi. Wabula full figure yeekokkola ng'agamba nti babloga ba NRM okuli Olexas Ashibaga bonna tebayitiddwako ku mukolo guno ng'agamba nti omukulu gwe bayita Balamu yasobodde okuba ate nga abyefuga yekka. Akatambi ke tusobodde okuba ate nga tufuna nga full figure asobodde okuba ate nga ayogera ebigambo bino mu mbeera nga asobodde okuba ate ng'etambula okwogera bino byonna. Bano abantu tebasiima, bano abantu bali appreciate, bano abantu babi badde boogera nga tumanyi nti abantu bano babi, abantu bano okumanya babi. Olunaku lwaleero muzeeyi asimbula bagenda kumwaniriza ku State Square saa 11. Muzeeyi asimbula Lyantonde kati manya nga asimbudde Lwakitula atuuse Lyantonde ali mu kujja. Bategese emikolo bategese pate zonna mu Kampala mwonna naye tewali muntu n'omu gwe bayise badde ku front line. Notagambako nti wadde Isima Olax jangu oyimireko wano obadde mu lwanyi obaddewo, full figure obadde wano, Bajja obadde wano, Mivulu obadde wano, Asibakate obaddewo, ng'oteekawo feesi oteekawo mubiri. Kati batuuse we bakungulira, batuuse we babbira ssente, bavudde ndozo omusajja w'ekisaati yategese bino ebintu, bavuddeyo bali baaniza muzeeyi bamummere babeera ku front line, naye wabeera otata babeera ku front line. Kati bali mu mmere okuliko PPS wa muzeeyi njaga kino mu kitwalo omutaasiime ku bantu, temuli abusete eri abantu bannange. Tuli banyiivu kubanga twajjayo feesi zaffe tuwalana abantu ba NRM, tuwalana Baganda, tuwalana abantu b'opposition, tuwalana buli wamu twafuuka nga abazibe emisa tulinga batta abantu. Naye n'akantu akati nnyo kewandika omwana nti nno munnange jangu oyimirireko wano kati mwagala okugyayo embuto Museveni abalabe musongole. Kati omusajja w'ebisaati alabika yategese ekintu kino. Muveeyo Isima tukole conference botwalaga eri kusooka ne sente tuzifunanga ensonga ne manyi twafuna sente tuwalanwa tuvumiddwa buli wamu batukyala manyi tulina sente empitirivu tuli baavu bazibu naye bokati ku mikolo gy'emmere bavuddeyo badde basunda agabuto balinga muveeyo tukole conference tulangire abantu bano twabagambeko eiza muzeeyi ye kenyini atweki enough is enough. Kitegeeza bintu bagamba bujjo nti bakozesa abantu abasuula kasasiro bye bituufu. Mbadde nsira kulawunda bawuta ekiwenga wonna natimbawo nteekawo emizinda byange bwe kaseera nteekawo essente zange kati bonna batimbyewo bayaliriddewo yero bayaliriddewo emibeega na biki beefule mbu bujjo babeerawo balinga abantu bano babi bannange twayirira ekintu kyotutamanyi twatomera ekintu kyotutamanyi nze kati kambabuulire. Yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula ye mukyala we gwe bayita full figure ng'akolimira omusajja gwe bayita Balamu ng'agamba tebayise ku mukolo ogw'okubeerawo nga President Museveni akomawo mu kibuga Kampala ng'ava Lwakitula. N'embeera basobodde okuba ate ng'ejjira abaminisita ba President Museveni abasinga basobodde okuba ate nga mu Buganda bakubiddwa akalulu. Kati weebuuza ba full figure lwaki bayitibwa ku mukolo. Embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula kankujjukizeeko baminisita bonna kwe kuli ne President n'omumyuka President omukulu gwe Vice President omukulu sekandi yakubibwa akalulu, omukulu gwe bayita Kamuntu yakubibwa, omukulu gwe bayita Mwesigwa Lukuntana, omukyala gwe bayita Nankabirwa Chief Whip yasobola okuba ate nga akubira, Father Lukodo yasobola okuba ate nga akubibwa, omukulu gwe bayita omukulu gwe bayita Ronald Kibuule ow'amazzi yakubibwa, omukyala gwe bayita Rosemary Seninde okuva mu byenjigiriza yakubiddwa akalulu, omukulu gwe bayita Jesse Muyingo yakubiddwa akalulu, omukulu gwe bayita Kasolo w'Ekyotera yakubiddwa akalulu, omukulu gwe bayita Kibazanga, omukulu gwe bayita Erioda Tumwesi yakubiddwa akalulu, omukyala gwe bayita Beatrice Anyao yakubiddwa akalulu, omukulu gwe bayita Amelia Kyambadde yakubiddwa akalulu, omukyala gwe bayita Nakiwala Kiyingi yakubiddwa akalulu, omukyala gwe bayita Betty Kamya yakubiddwa, omukyala gwe bayita Nabakooba ne yakubiddwa akalulu, omukulu gwe bayita Kasirivu yasobodde okuba ate nga akubibwa, omukulu gwe bayita Ernest Kiza yakubiddwa, omukulu w'Enzige gwe bayita Vincent Sempija bonna basobodde okuba ate nga bakubiddwa akalulu akasobodde okuba ate nkatambula. Weggambira bino byonna omukyala gwe bayita full figure yagamba nti lwaki tebabayise ng'ate mu Buganda NRM yakoze bubi nnyo. Nze naawe full figure bw'asobodde okuba ate nga yeekokkola abagezi abali mu NRM okuli omusajja gwe bayita Balamu. Kale katulinde omukyala gwe bayita full figure naye nga gye buvuddeko omukyala gwe bayita full figure abadde avuma Jeno Mulamba Meja Jeno Kakoza Mutale. Katulindewo binaggwera byonna tujja kuba ate nga tukubuulira.